muine mundu tuyina abantu fe tugenda bakunganya mututte mutukole ki bobanga mwakamala mu buyinza emyaka 4 ng'okyasobola okubanga oli mu sirikale ng'okutte ebyambalo bya gavumenti n'emmotoka ya gavumenti n'ojja okutimbulayo ekipande ky'omuntu n'okola effujjo eryenkanidde awo tusuubira nti emirimu kirabika eggwanga omukulu limulemeredde kuba emirimu gibuze bw'obanga oli mu sirikale nga wakeera ku makya n'oyita mu training nibakuyigiriza neyo okutimbula ebipande kyannaku mu myaka 4 nga muzeeyi atukulembera akyakugamba nti oli mu sirikale oli ku ddala bwe riti kati wawoda mugende batimbula ebipande by'abeesimbyewo kyannaku tubadde tubasaba gwe mulango ogusembayo temutuwaliriza era tubibagamba mu bitegeere bulungi temutuwaliriza oba tukaka okulowooza ebintu ebiki ebirala State House eri Ntebe ekisaawe kiri Ntebe ne tusuubira nti we wali badde abantu abagunjufu ate we wakyasinze okuba abantu abatalina nsa kuba mmanyi omutima gw'eggwanga gwonna guli wano ku State House ne woosanga ebikoloberwo ebitaliiko na nsa n'okeera ku makya n'oba nga bakuwangudde akalwa okutte kyakuna ne bakulangirira ku mudumu gw'emmundu n'osanga wennyini mu Ntebe ng'ebipande by'omuntu eyeesimbye just ekipande n'okireetera akabangali n'oleeta eddaala n'okwata n'omusirikale afuna ssente za gavumenti ajja atimbula ekipande ebipande abeesimbye tubiteekamu ssente ffe teryatuwa ne mmwe mukwata ku ssente zaffe ez'omuwoomusolo ne mukubisa ebyammwe ne mubiwanikayo teryabikwatako ffe zaffe tukola nkole na maanyi gaffe ate ne mukwata ku katono ke tulina ne mutandika okwonoona bwe mutyo tubasaba mube beegendereza kano ke tugendamu oba eggwanga libalemeredde tubalinaako buzibu emyaka 4 temukyalina kimukyasobola tugamba kukyusa ggwanga mutuule waka tuweereze abantu n'obwenkanya nammwe tubawenga ekitiibwa tubabuuzeeko nti bitambudde bitya ne ku budde buno embooko zifuuse embooko abantu bajjudde mu makomera kati tulowooza byonna mu bitukoze biweddeyo kati kimubulako mukeere ku makya mutugambe ebintu bibiri nti oba tewakyali kulonda bwe kiba si kyekyo tugenda kukola kyonna ekisoboka oba ebipande mubijjeeyo naffe tugambe ekimala kikola ki kimala era tuli miranga nno mu bulumi obw'amaanyi ku mboko ze mutukubye ndi n'obulumi mukola ebyammwe musaaga naye Ntebe bannayuganda ensi yaffe buli omu alina okuba n'eddembe lye mu nsi ye temulowooza nti eggwanga lino lyammwe ng'akakundi kokka nga bwe mukola ki abantu ababale tusaba ewali omutima gw'eggwanga nga Ntebe mugiwe ekitiibwa n'abantu abawangaaliramu mube bagunjufu mu byokwerinda RDC nkimanyi bulungi nnyo bino byonna obinamu omukono era obitegeera ebigenda